Okay, webale gonna atuwekumidde kwano ku Lubalusewa TV tukwebazaamu akensuso okusobola kubanga okosa data wo nosobola kubanga okubera Lubalusewa TV. Lubalusewa TV tuli ku mikutu migatta abantu okuli YouTube channel yaffe eya Lubalusewa TV. Obotekamu ekigambo tekamu bwe kityo nti Lubalusewa TV nosobola kubanga otufuna bulungi nnyo muzuri sana. Ate tuline ku Facebook page yaffe nayo ko Lubalusewa TV sako ne TikTok. Mwebale obuwagizi obwo, mwebale kutwagala, mwebale kweyagaliza naffe okutwagaliza. Olunaku olwaleero ndine muganda nga mu studios wabula nga sinnamuleeta abenga yeeyanjula kansoke nkubuulira abateekamu ensimbi Balujja Properties and Real Estate. Bano nno nga basangibwa wali Matugga, enamba z'essimu ziyitawo ku simu, bakugu mu kutunda amapoloti saako n'amayumba. Amayumba gano bagalina mu bungi nnyo agatundibwa saako nago obo yagala kuzimbira basobola kuzimbira goberera Balujja Properties basobola kubanga bakutuusaako ekyenyini kiweetaaga mu bulamu obwa bulijjo. Boti weziri okutandika ku milioni 5 paka ku milioni 10 batuukirire ez'ebyapa n'ezitali za byapa. Abalala bateekamu ensimbi beba Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School banno nga basangibwa wali Bombo Degeya agamba ki agikiyimba ntumiddeko webala omuzikiti ngula gutambula. Tusimira ddala Allah kwekyo singa okwagala okusobola okubanga teweezimbira wabula ng'ozimbira ggwanga saako n'abantu ababulijjo. Abalala bateekamu ensimbi be Basanise Junior Schools nze nina mukama wange mwenkyazanga ine tulaja tulumune ngamba mukozi ki mpuliriza byogera. Okay, abalala bateekamu ensimbi be Basanise Junior Schools bano nga balina branch 3 e Matugga Kirwanira, Kawanda Kirinyabigo saako ne Kulumba e Kawempe. Tukira director Chito Muhammad Kabuye naye asobola okubanga akuweereza bulungi nnyo batwalira abaana basobola okubanga bakuweereza bulungi nnyo. Sunset Gardens nayo weeri ennaku z'omwezi nga 26 July 2024 balina Sindi ne bandi ye yonna wali ku Sunset Gardens ejakana 15 okuyingira kijja kuba kijjubi ddala muje mubunji bwe mutyo. Science okula ku Lubalusewa TV nate kale mukama wange nanyi science ate okubeerako wano omulundi omulala okugabanako ebirowoozo n'abatulaba n'abatugoberera bonna. Akuzo oli busy nnyo tokyalabika. Anti kati buli omuntu abeera n'ebyakwasaganyamu nojja n'obulamu n'olabikamu nga bw'omanyi nti musimu n'obufuna kasente ebirala biba bisobola okugondera. Kimayero gati bagamba nti kasente omuntu kasitaka funu osobola mukubira essimu teyitamu. Olya atuuka n'okugamba nze nenfuna ensimbi bweziti mba sikyabuuza. Wetunda mu Lusiramu baga nti newomuntu olya salama gaasaamu. Andi abamanyi boogenda musabiriza. Embere gamba ki? Embeera simbi gyetutambulira abakola ababba balize bakoze nabo gye bali n'abeetuddeko abatalina kye bakola nabo gye bali. Naye nga Uganda simanyi babwenjiraba nawe bwogiraba. Bwenjiraba? Waba ogiraba obulala ate yinza okukutabukira. Okay, tubadde n'ebitambula bingi nnyo mu ggwanga. Tugenda kwongerako ku ebyo ebitono ebisinze okutrendinga ennyo ku mikutu migatta abantu saako ne TV zino ezaffe. Ekisookera ddala mwana muwala yawukanye ne DJ ne Suna Ben. Omuwala teri kisesanga TikTok bajjeyo obutambibwa nnambwayo obwemebega ngaga obeera otya n'omusajja gw'otayagala ne baleeta akalasi beeka 2-2 oba 2 oba 2-2 n'agamba mututamye okubanga muli mu makooti buli ddakiika muleeta misango gy'abasajja gy'abakazi mwawukanye bazze muleeta ka 2-2 ng'atudde wabweru ngaga bankubye nisa kisebakula n'oluyimba lwe bayita lwaki wannimba yasekereranga bali mulaavu nga baawukanye naye alaba nti ali ku kituufu tati bali ali climax lwekyagiramu bwe kiti n'amanya abantu bulijjo kye bayitamu. Kiki kyolaba ekiyinza okubanga kyawukanyiza Suna Ben ne munnamawulire munne? Ekisooka nawuliddeko ku Suna Ben obugambo obumu bwe yayogedde obutonotono okusinga nawulidde omuwala oyo Nambwayo.
Siyinza kugamba nti oba bayawukanye lwakino naye byonna okubigatta wamu ge bamukwana. Kye nategeddeko nti Suna Ben yagenda n'agwa mu lulaavu n'omuwala oyo nga bakola mu Vision Group bonna. Ndowooza omukwano balaba gugira guti ate n'afunamu era omuwala mu Vision Group omulala. Bali ku Vision yawo ate ye n'amusuubiza okumwanjulayo. N'asaba omuwala amwanjule w'abakadde be. Suna Ben. Kati kinate okusinziira bigambo by'omuwala kuba ye omusajja oba lwaki tanaba kwogera bigambo bingi. Kuba era omuwala obwedda bwayogera ng'agamba oli alina okwogera kuba ye ekimusirisizza bino byonna abimanyi. Nti we baagola poloti eyo waliwo omusajja bamuyita Kamoga Properties oba omumanyi. Kati nti omukyala ye yatwala Suna ewa Kamoga baguze poloti eyo nga ya bbeeyi. Omuwala agamba yaleetako n'omwami n'aleetako. Lwaki buli njawukana nezibeerawo ebyo munaleetako kyola nze neteera ebiwandiiko byange ekyo kinaleetako kirabikira mu kyapa nti kyafulumira mu mannya aga Suna Ben n'ennambwayo. Kati tebasobola kugamba aje anti omanyi bakiso okuwakaza nti laavu eno esiba abantu akatambala ku maaso nti omuntu asobola okuteeka erinnya lya mukyala we ku kyapa naye nga teyaleetako na ssente. So toyinza kuŋŋamba nti lwakuba ekyapa kiriko amannya abiri mbwe kiki ekitegeeza nti abo basasula bonna. Olaba ne mu ndagaano olaba omuntu ssentebe asobola obuuza tuteeka mu mannya gani omwami naga ateeka mu gaffe babiri naye ng'ekyamazima ssente za mwana oba ssente za mukyala n'omukyala naso okuba nga ensobi eba yani laavu ensobi eba ya laavu naye nga omukyala agamba nti ne ku nnyumba yeezimbibwa alinako kamaanyi ge ne byataddeko mu birowoozo ne mu nsimbi enkalu okugizimba ogituusaawo. Kati babadde omuwala alina gy'abeera. Kati omuwala yawulyanga envuuvumo nti Suna Ben alina omuwala omulala gw'alambuza amakaago oyo agenda omwanjula ewaabwe. Omuwala bw'aba abadde tabeerayo ate ebintu bye bafulumya anti nzija. Kati Suna Ben wawulya envuuvumo nti Suna Ben alina omuwala gwayanjula agenda omwanjula gwalambuza amakaago nti agenda okubeera agago. Omuwala wabikakasa nti bituufu asitula ebintu gy'abadde asula ajja kuba enkambi mu maka gano agatannaggwa. Kati yabadde yakabiyingiza bakanyama ba Suna Ben ne bamukubira essimu. Kati omuwala agamba nti baafuna enjogerezeganya ne Suna Ben wakati awo ng'ebyo bimaze okutabukatabukamu ennyumba eyani ani agitwala omuwala ogenda muteekamu biki ndowooza ne batakkaanya. Ndowooza omuwala n'agamba Suna nze ngenda kampinge mu nnyumba eyo kuba ngirinako amaanyi gange n'entuuyo. Kati omuwala bwe yasitula ebintu n'abijja n'agamba kanzije kampinge wano si kulwa ng'ennyumba emalirizibwa okuli entuuyo zange n'amaanyi ne bateekamu omuwala omulala. Baba bakayingiza bati ebintu Suna Ben bamukubira essimu nti omuwala atuuse wati ne bwani n'abagamba ebintu byaleese mubikwate mubifunye mubikasuke wabweru. Byabadde byakatuuka babadde bazimbawo ne babikwata ne babifulumya wabweru. Nemmotoka yabadde ebirese ne bagikubiramu bivuddeyo mu nju nti bibadde abeeranga byabadde byakatuuka. Nemmotoka yabirese n'abadde babiyita babitikulako ne bo ne bakuba bubi nnyo nawulidde nti n'omusango guli ku poliisi. Kati ekiro Suna Ben ajja kigambibwa nti ajja n'omuwala oyo agenda omwanjula era nambwa yagamba akawungeeza ako bamukubamuuko n'omuwala n'amuvuma omulangira tolina kyoliyo laba obugulu okusinziira ku muwala nambwayo. Kati gwatunula bwati oli musiwuufu laba obugulu wenna tosobola kusula maka bwe gati naye ng'alangira ebyo talinaako yadde ettofaali naye nga n'oli omuwala naye wa Vision bonna bakozi. Era Suna n'aleka ng'awadde ebiragiro nti ebintu bye mubikasuke ne geeti mugikube mu emisumaali nga nnyinimu. Era omuwala mu ngeri nyamuteeka ku house arrest. Ebintu babifulumya geeti ne bagikubamu emisumaali ng'omuwala takiriza wate kufuluma kusanga bintu bye n'abeera omuntu. Eyo yeraavu wawe yabadde etuuse. So kati nze kuba unawudde ku bigambo bya Suna Ben ebimu ng'agamba ekyapa ekyogera omuwala kyagamba nti baliko bombi
ye takimanyi konti kyekyawo ye kyapa kyakimanyi ate kyapa kyamanyi ng'agamba ate si yakina kikyali wakamoga kati kibatyanga wakamoga kuba yagambye alina n'esiti zagize ng'amalayo mpolampola oba badde tannamalayo oba badde yamalayo awo nange wesimanyi naye nga byonna obumberebeze yavudde kusuuna kulambuza muwalanju omupya ate mbu abadde mukwano munko nnyo gono gwannambwayo bakazi nabo batulaga nnyo mikwano gyabwe akweza mukwano gwe bende yetaka kumulaga mukwano gwe bakolera wamu niwe betole nkubo omanyi amakampuni agamu tegakkiriza abakozi kweyagala naye kati mbamu amakampuni ng'olaba Nation Media, Next Media, Vision Group nti balina companies nyingi, balina TV, balina radio, balina papula, balina online, balina ki kati wa TV tosobola mugana kwana wa radio kituufu owa radio toyinza mugana kwana wa lupapula wawe nzo muganira ebyabo bitereko babera ku mwayiyo guno n'okwana mwayiro oguddaku watosobola nze mu byonna kigambo kya love kimanyi muze ebise bisinga abantu abali mu mbeera ya celebrity bandi badde tebeyagala omanyi lwaki nti buli wobeera tugeze muyimbi ku muyimbi kikaluubirizaamu kitya oba comedian ku muyimbi nti buli omu aba yeesalira ojika tuli bantu bakulu saawa eyo oli comedian otandika omufuga tayi tokola kino ayi tokola kino atenga muwamusanga okitegeera bulungi ekirala nga n'ebigambo ebiwulikika kebe video abantu ze bakola baga oyo yabadde vixing oyo beyagadde tebasobola kwemola bwe batyo tebasobola kubeera mu one room tebasobola obitegeera bagendera ovaawo nga besinkanye nga begayiza so ebise bisanze advice yentero w'abantu nti si kirungi nnyo kwagala oba ne workmate wo nga mukola mwenna mugatuuka ekiseera nga temukyefuna nansobi tugeze katabira oli mukyala ndi mwami tukola ffenna ku TV kiza n'ensobi ze nakolamu engeri gye tubanga tusula wamu basobola kuboggolera aye n'okusalawo obeera nga gwe director ate kuva kugwera hene kudda ku mukyala okitegedde nanvuma nanzira mbubi oluusi nga yabadde nasinga okubeera productive yaŋŋamye n'okuŋŋamba oli mwenzi kanawe ate obusungu obujja eno tolyakwogeredde olibisinga nze ndaba si kirungi bantu abo kubanga kati bano balaba bonna bakola ku TV oba bakola mu programs ez'enjawulo batuuka okweyagala bonna basereebu buli omu alina abawagizi oli agamba nga tosobola kunyigira mu ttooke amaanyi mu ggwanga wa kati ekirawo ekigenda okubeera ekibi obulamu bwabwe bandibadde balina kibabukakkanyiza kati bagenda biteeka ku media biryoke bivuge oli buli walaba oli buli wakubira esimu n'akatabira okimanyi lukazi lwo lukwogeddeko tikuki nti ku TV bweri nalaawe enkyokeera bamawulire mujje nze nina ebyama ebisingako okitegeera so ebisa ebisinga obutabanga obuba tebujja kuggwawo mutuuka ekiseera nga nebiwandisirikidde obyogedde mu public kati oli agamba noga okuddira nga public emaze otutegeera n'ebyaffe ebibadde mu kyama naye kati nga lwaki oba obikkiriza okusaasaana kuba byonna ebyaleese emberebezo byakukasuka bintu bweyo singa Suuna yakkirizaganyiza n'omukyalo oyo avo empyo gimanyi katabira tewali buzibu bwandibaddewo anga lindako laavu etuula mwani tesobola kutuulamu ate nekufuga mpozi nga naawe wewaddeyo ofugibwe era oba bisobera engeri kati erinnya lye ligenda sigalawo kuba buli muntu abadde amanyi ngaomuntu ow'emirembe ennyo atasobola kukola kikolwa ng'ekyo naye naye wuyo ogambe wano nti oba tosobola kukola asobola okukola ebyo mirembe alabika mu kumikisinga naye batuukamu ebyo mukuba ebinyanyanyanya okay awo gatuvuddewo tugenze e Masaka Mpuuga aliko waali ayogeraga nti bannange ekyamazima teri muntu ayinza kujjako President Museveni nga mutamiivu nga ate munywanjaga tekaludde nga katambula nga kagwa mu matu g'abamu national platform ebeerayo ne press conference zaabwe baleero n'enkiiko ng'omukulu Bobi Wine aga nti sandi mwanukudde naye engeri gimwe gye muntuma kansuke mwanukule nga naye amuwa ebibye tutuusaawo kati
ngani atuusizaawo awo nti tulinde olya nkasukire nange muddize ebyampuuga tebitegerekeka naye nga obuzibu bwonna bwava okimanyi nti aje singa oleeta ewaka embwa ekukuumire ababbi nosanga ekuumira ababbi abanabba ewuwe waka aye nosanga ng'embwa ate eridde embuzi yo gyewaleeta kikuluma nnyo okusinga okuba ng'embwa zawabweru ze ziridde embuzi ko muyogamba eno gyeneereetera ate eri ku mbuzi zange egya singa no zibadde ziri ezo embwa ezawabweru ze zizze wano kyandibadde kiralamu so kati ebyampuuga sirina kyammanyi kyenyiza mumugirako kuba ye byagezaako okukola kati alinganga ayagala okuddamu okukomawo muba oba ngambe nti simanyi naye nga ebyampuuga byo tebitegerekeka ye empuuga tumuleke abeere mu nsi ye alye musimbi gwe nga we yajja musooka yagamba simanyi sente bazimuwa ate ogwaddako bazimpambi ntundu ate palamenti egenda okufulumya gundi ngegamba bayise kusala zonna neziggwawo kale ate agezaako okwekaawo alina statement gye yakoze naga nti simaba abantu bagitegedde naga nti bannamasaka mbeebaza mwenna okujja ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ate nebaza n'abalala bonna abatindika eggendo nga sibasasudde ne bajja Masaka baki abatindika abava mu bitundu by'eggwanga ebiryawo ng'alingaga nti Nuupu yo lwe yagenda e Masaka eringa yasasula abantu okugendayo anti kyekyo nti omuntu abeera nga ali kumpi okugwa obubonero buba bugenda bweraga mpola kati opposition nga tennaba kujjamu NUP mwalimu abasajja abaali babuzaabuza ng'olabye ddala nti bano ba opposition pure naye nga tebadde libatikiza ne Museveni naye okuva NUP lwe yajja Kyagulanyi ndowooza oba yabuusa nnyo abavubuka ne bannayuganda ku mbutya bye balina okulabamu ebintu ebigenda maaso mu ggwanga ensonga lwaki yagamba nti nze sirina buvunaanyizibwa ku bantu kuba MP n'abantu bempadde obukulembeze wabula abantu abaabalonda n'abali eyo be balinako obuvunaanyizibwa bo be balina okujajinga nti ono kyakoze kiraga waawaffe oba si waffe tukoze okukyusa mu bukiiko mu palamenti tuwaddeyo abasatu bo Anita Amonga aganye okubakyusa Bwanika yazeri yewaanye nti nze nkyali ku kakiiko simenga kulya kakiiko teri asobola kangobako kati wekisanga abantu nga mukyalimu empulunguse bwe zityo Uganda ndoze ebyobufuzi bangamba oba NUP singa tiyajja mu byabufuzi singa abasajja ndoza bagenda bagaggawala mpola abo ate nga bagagga bavundu already NUP yagenda okujja nga bali adde omusimbi gwabwe nga bagenda yini basayininga omusimbi ne bagulya olowooza akalulu ka 2026 Nuupu eyina amaanyi nga geyajja nayo ng'omuyaga guli bwe gwajja abantu bonna ne bakyuka kubanda babwe mpita ayiteeyo mu bantu omuyaga kyeki weevu yali weevu nti isaakati abantu bawulya bagamba banupu tebalina byebatukoledde batuliddemu enkwe bakoze eki mbawulira nga benalemu abaali bajja bali bakoze anti abanupu tebalina kye babakoledde naye nga ba NRM bebajjayo baali bakoze NRM toyinza gga nti tekoze nga juzi President Museveni yabadde abantu bamujagulizaako okukolera eggwanga kati kankugereze wano ku yali MP wa Nansana municipality ekasule Sebunya kyekyamugisha yakola ki baga yarwayo bulune yakola enkoko yazigaba buli kimu abantu yabawo entandikwa ne government naleeta bya PD anti ogambye enkoko buli kimu yakigaba kiki ekirala yagambye enkoko kagambye ebitabo omuntu okola mu constituency tekyetaagisa kuleeta nsimbi nkalo oba bintu ebityo kukolera abantu osooka n'omanya bano abantu baagala ki
ekintu ekisinga okutawaanya abantu mu Uganda wano okusinga mu Kampala wano n'emiriraano enguudo igwe kale enguudo ngo zigyeko leeta enteekateeka kale kuba oteekamu nnyo ssente oba ng'ogamba nti kola projekiti zo ng'omuntu ate zotasobola kuzzaawo nakufuna tereeza gavumenti ereete projects mu gundi mu municipality yo abantu basobola okuyita okujja mu bwavu waliwo n'omu yani Rosemary Seninde yali woman MP yalina ambulance yagigula mu campaign n'agamba yabannawakiso bonna tebamukuba akalulu n'ebipande n'abijjako Rosemary Seninde ekyeza ambulance zino bazireeta n'ekigendererwa nti kusanyusa abantu abo bayitewo bo bagende kasitaavaako bali agijjamu yamala oyitamu yalemera oyitamu ne bagala ne bagikolokota ne bagikuba langi endala neddamu nekola ebyayo ebirala nga gwe oli kati omuntu President Museveni bwakugamba nti wano mwalonda ba opposition sikolagana nabe ati wakigenda kubayamba mu bino ebintu ng'omubuuza kati wano waliwo abakuba NRM kiki kye baakola nga gwe omugamba nti oyagala omubaka ne waba nga tasobola yadde okuteesa kasoobera nga osobola omunyenyako n'awanika omukono ku kyoba oyagala kiyitewo kale babaka bayagala obuweereza omuntu kasitoobera nga gwe pulezidenti mu musolo tegubako nti zino ssente zawa opposition yazisasudde zo nga tozigoba nti muzowawulemu owa NRM ntwaleko zize ezo opposition yabo abantu bonna aba opposition obukadde obusatu abalonda opposition omusolo gwabwe muguwe Bobi Wine nze nkozesa ogwafu ogwa NRM mpereza abantu baffe newe kibeera nga olondebwa ku bukulembeze kale ng'oyitawo mu ngeri yonna n'otula mu ntebe eyo oba oyisemu obadde tebakulonze kasotula mu ntebe eyo essente obuweereza bulina kgenda mu bantu kyenkanyi nga tukomawo bwe tuba tukomyewo njagala omubuulire baliwo abanupu gubola kuba emupya abakoze nga bwe tukomawo kano kalango kanjawulo producer waffe gwe twakoze naye tweyanzeege wadde wetusuuliridde nnyo wabula akalango kano omukyala Nantege Aida wa myaka 38 ono yabuze okuva ekalula ebbombo kalango kano twakayisizza dda ku lubaluseewa yabuze omutwe gwamukyankalanyeemuuko katono amulabyeko takuba ali mu bitundu bino wammanga ali Matugga Kawanda Kigoogwa n'ebitundu ebiriraanyeewo mwali oba mwateeberezebwa kale okubanga mwali mbadde mmanyi nti mwali tugende tumuyigge ozirakambalemulayinoyimirire omulindo obajja oke bambi omukyalo ono amulabyeko ojja kuba ku namba zino wammanga 0752 39 37 oba MTN 0778 5922 ekirabo mitwala 5 gwettu ereze simu kasitozi kubako ng'omulabye n'omugoberera bugoberezi bwoti abo okuba essimu bajja kuba barespondinga oba sekyo otukire poliisi ekuliraanye basobole okubanga bamufuna basobole okumutwala oba mu ddwaliro alabike okay awo nyini baliwo abanuupa aba MP bula nti balina kibakoze ekisooka mu kulonda kwa 2021 ababaka abali ku ambulera kale kansigamba ababaka buli muntu yenna buli kifo ekyesimbibwako eyali ku ambulera ensonga esinga nze nganze kwensobola omujajingira yali egi tulonde ambulera ebise ebisinga ebiremba ambulera tulabe tugattebwamu amaanyi ng'abakulembeze tulabe ng'egye tugenda okujjako mwami Museveni kubanze nze gyentuula olwaba asangira abejjisa twaga twajjako kimbabazi kyaffe kimbabazi kyasobola nga otusakira mu makampuni mu covid awo olale bombabazi yakolera ddala ng'asakira abantu embere yaliwo mu covid kyemmanyi wali mpozi nga gwe wali munnaye wali walungi nekyemmanyi ebiseera waliwo kyakolera ow'omukulu yagamba ati simubeerawo mutya embeera eyo yakunyigamu wagiraba ey'omu covid so omukyalo oyo yakolera nnyo abantu naye engeri yali yajjira mu kibiina kya NRM abantu ku muyaga ogwaliwo baamusula naye essaawa yakati ku myaka okay kale numpu engeri yali yakajja baamusuula naye buli muntu w'empitaga
olimba bazigwe kunyumiza era ni ya muchaza ku lubalusema oyo ngomanye mu describe ye muntu nga basibya abaana nga basentebe tebanna bakulinya ku police yema tugobe ebitundu byonna basango bawo mbabaza bayakedde oda a screening mu abagende edda ono mwamukwatidde bwerere mulimba no kweka alina service ya delivery ngirangira eri abatuuze kweka baze jusa ne sawa yakakati polisi no byokwata gafula abantu ebisayo ne aido byali bikyaliwo ngamba bazinga wali bambi nga temubi bakwatayo sibanye bubenje buguddewo obwo ate bana b'emikono myeru baagala kufutya nka bintu awo ngamba bazinaba nga badde ayitawo n'abasanga kakujjutuka so abantu ndaba bonna baga buli gyoyita kati sawa zino bwe tudda kawempe se gundi onani Bashiri jakikirira aboyinza okuddamu n'obabulira ebya Nuupu omusajja yabaga ali muntu kuba omusajja ate bana bagenda okujja 2026 baki kati kansoke gambe kino bw'obeera oyagala okukyusa obukulembeze mubamu ebintu byolina okusaddaakayo ekisooka naye mubeera nga mulina abakulembeze abalungi mu bitundu byammwe egyo muwangaalira naye nga okuweerawo kwabwe wadde baweereza bulungi balina engeri gye basobola okuyambako okubeezaawo nakyemaliro mubasaddaka ne mubeerekereza ne muteekawo obukulembeze musobola okugamba nti buno bunayambako okukyusa obukulembeze kati abantu balina bwesigwa ki kuba nabagenda okudda mu 2026 nti bo tebaabe bantu nga bano ani nkugambe kino nti ogambye kansala Mbabazi nti mu buli ngeri abantu baali baagala enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga nga balina okusaddaakayo n'owaabwe abadde abaweereza bamugambe gwe engeri gy'oyambako nakyemalira okubeerawo katukuteeka ebbali tuteekewo ono kwe tunaalaba nti anaasobola okuyambako okukyusa obukulembeze kuba singa wali otemye ku miti kati fe abatemako ku miti nga mu kibira nti singa otema omuti mu kibira nga tomaze kusooka ku ssaawa buno obubowa bwo obunagukwata nga gugwa kitegeeza ogenda kugutema gugwe obubowa bwo bugukwatire mu matabi buleme kutuuka ku ttaka naye singa osooka ku ssaawa keeno weewati ne gusigala mu bbanga olutema gugwa lumu kati singa osooka kujjayo bano abakulembeze ebbali abayambako nakyemalira okuyimirizawo obukulembeze bwe nti nosooka obajjawo ogenda tuuka okutema kuli embazzi weyeerindiggula omuti gwerindiggula omulundi ogwo kati nze kyensobola okunenya buli mukulembeze yalondebwa mu kifo ku kaadi ya NUP kiri kimu sobola mugamba mutotuweereza totukoledde enguudo totusakidde kuba mu kukola kampeyini zaabwe abasinga bagambanga mutulonde tugende twegatte ku Kyagulanyi tulabe engeri gyesobola okukyusa obukulembeze waggulu lwakuba ate ogwo omulimu 9 ku 10 tebagutuukiriza nze sina mubaka gwe nsobola kujajinga era buli gwendaba omubaka nga tatuukiriza ekyo nga kibeeyamanga mu kampeyini zaabwe mbasobola kumuzaako era ngamba golemereddwa kati kikyowa abantu nti bukakafu kibuulina nti President wa Nuupu 2026 asobola okuyitamu anti kati wano obukulembeze kubanga oli mwatutegeeza muti nti mugala leeta oyinza okuba weerabira mugala kuleeta ebibala obululu nga buli digito nga n'essimu omuntu osobola okwebalira neeti ne bagijjako ontegera bulungi mugala abagala tuterawo VPN yonna netuguma nimuterawo nti obululu bonna bugenda kuba live radio ezimu ne TV ezimu nezitaddamu kulanga nimutugamba nti ku luno mujja kukiraba naye kati abalondesa era bebamu era bagenda okubeerawo na buli kimu kyonna nimutugamba nimugamba nakyemalira y'omu yalonda abalondesa era nababe bakyaliwo mugenda kukikola muti kati olaba n'ebitabo ebitukuvu okusinga ekisabo kyenzikirizamu kya Kurani kyatubuulira obubonero kwolabira nti enkomerero egiri kumpi kutuuka eriwo enkomerero taata ekitabo kyenzikiririzaamu kirina obubonero bwe kyateekawo
nti omulabanga bakiwandiika emyaka ndowooza nga 8 emabega nti olabanga obubonero buno omanya enkume eri kumpi kutuuka bwolabanga bannaddiini abayimbi basukulimizibwa nnyo okusinga bannaddiini ng'omuyimbi ateeka wali laali n'omusumba wa imaamu n'ateeka wali okubuulira ne bagenda wa eri manyirawo nti enkomerero eri kumpi kutuuka. Enjogerayo leero bwe nkulaba eringa kali ka effect ka TikTok batera okukoza oyogera nga atalina maanyi no kati ondaka toyina vibe erijo kukukakasa kanuketera ku nsonga ezo nti bwe babanga okulonda kuno abamu bagamba mtu tekwandiyitabiddwamu nti kubeerawo buli lunaku guno mwaka ne kubeerawo ne babba ne mugamba ate ne mukweta bamu bwe kubeera nga si biseera bya campaign aba opposition abasinga baganibwa okugenda mu bantu okubakuyega n'okubabuulira biki ebyetaagisa biki ebiganya okugenda bulungi mu ggwanga naye campaign zino bannabyabufuzi bakitwala ng'omukisa ng'oggyeko ebyokulonda okwongera okubunyisa enjiri yaabwe mu bantu n'okwongera okubamanyisa omugabo gwe balina ku ggwanga lyabwe obubbi obukoleddwa biki ebitagenda bulungi n'okulonda kwennyini kwongera okulabisa gavumenti kati wuyo ogambye wali owuddeyo okulonda kwa Kenya okulonda kwa America nga bagenda okulonda ne bajjako internet sina internet yokka n'ebikebo ebigireeta ne babikutula kuba bajjako internet yokka nti osobola oteeka ku VPN noddayo ku mutimbagano naye okululayo kebo nga ne booteekako wooti akagundi ka data tekalina bwe kayita wali waggulu mirongooti kujja kati ebyo byonna biba biraga nti gavumenti okulonda okutegekebwa tekuba kwa mazima na bwenkanya buli kimu ekikolebwa kibeera kya vulugu mwe abantu yemu omulemeddwa okulaba aye ne mujjakuba ne mubyogera bwogezi kati obuulako akalulu akanaddako omuntu anaakalya okulonda bakufutyanga intaneti bagijjako mwe ne mubyogera mulinga ng'abatabiraba kati ne mubamanyisa abantu mulina byemanyisanga mmwe ne mumanya nti ffe obukulembeze ffe bukulembeze ng'abantu ffe tulina obuyinza okuggyako omukulembeze n'okuteekako omupya ebirina okukolebwa akalulu kalina okubaka amazima n'obwenkanya mwe mulina okukaka obukulembeze obuli mu ntebe okuteekako polisi ze mwagala omutakikola ne muddawo ne mukibuuza ate abantu bakinnyonnyole ne mutandika n'okugamba Kyagulanyi gwe waffe tukolere naye ng'ate nammwe muli bantu nti yagenda abakolerere mwe mubeere bulungi kati nammwe musobola okumwegatako obwegasi temukolera wamu kyekiba kisinga ekirala oza kigundi ki ekiriwo wakati wokuba nti basentebe buli batuuka okulondebwa babongerayo ekisooka nti obukulembeze bwonna mu ggwanga bubira ddala ku byalo kati akadde kano singa otegeka akalulu k'abasentebe ekibiina ekiri mu buyinza ne bakyera ku gurawundi oba tolina gyogenda kakasa bantu era lemugeyo eze bujje nkalazayo yagamba mbona abalonzi miliyoni 12 kati singa abasentebe babawangula miliyoni 12 ziba zaliridda abatasobola nakona abasentebe ba NRM mu byalo gye bali kati mubamu ebintu ebimu byeyerekereza yo nga yo negamba naye kino kiba kigenda tulabisa basentebe akadde kano singa tugeza ne tulonda NUP tujja kwongera okugira kubako obulunga abasentebe tebabubba bwa mugongo kale onogamba otya oli omubbi obululu nti kabaka amazima na bwenkanya kati singa NRM ekkiriza ne balonda basentebe NUP nefuna obuwagizi obungi bajja gamba kitegeeza NUP byomwagamba mbu eri mu central mokka ne mu bitundu ebyalo etuuka nga basentebe gye bali mu byalo ebyenjawulo kitegeeza NUP ku ground kweri naye nga ate NRM egamba mbu NUP eri mu central ate eri mu bibuga mu urban centers Matugga wogendeyo munda eyo mbu tebagimanyi yo kwegamba ensonga lwaki walabako mu bisale bya campaign TVM1 eyali ekoze tale center reporter waabwe yayimira n'agamba wano wendi NUP tebagimanyi mbabuuziza ne Kyagulanyi bamuwulirako dda naye nga wayogerera ng'emabega waliyo posta ya Kyagulanyi nga president emabega niga gamba abena tebagimanyi tebagiwuliranga nako ne Bobi Wine bamuwulira buwulize eyo
nenga wayimiridde mabega posta weeri kali kwegamba abamu ate bakola bukozi propaganda so nga tuwumbawumba olunaku lwaleero ndoza wiiki ng'emu ku bbiri abataka basituka ne bagenda e Namibia basobole okuba nga balaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bazzemu okuwulira nga tebamulabye ate nga abamu bagamba nti balabika bakwatiddwa e Namibia mu poliisi esimu yasabye okuvaayo nga baga temulina lukusa lumulaba waliwo ate olukusa lulina kuva eno Kampala olubakkiriza oba South Africa kati baga nti ate si n'ekyo kyokka n'olukusa waluvuddeko naye kati bakwatiddwa oza kirekawa abataka ate bulijjo bye batugamba nti abatakawo bennyini engeri gy'obuuzaamu ebuuzo kirekawo abataka ati buli omu ng'ovudde ku Ssaabasajja Kabaka abataka be bantu baffe eno ng'ovudde ku Oweekitiibwa Katikkiro wabula tulina abataka buli muntu kyova olaba embeera yo n'emutuuka kadduka waki wa mutaka we jjajjaawe gwakisookerako niyo olaba bajjajjaffe babaganya ate mu abazzukulu amalwaliro agasinga mu nsi muno okusingira ddala nti abantu ababeera ne profile ennene si buntu nti baba bamukkiriza okumulaba n'abataka nti kangeze prime minister asobola okubeera nga atwaliddwa kangeze Kenya Aga Khan okumujjanjaba nze sobola kuva wano olwoba nga ndi munansi wa Kenya nengenda paka muwadi mwali paka ku ddwaliro wabeerawo protocols eziyitibwamu obuzibu bw'abataka balemererwa okuyita mu mitendera emituufu egirina okuyitibwamu okusinza ku gye nawuliddeko gagamba nti abamutwala mu ddwaliro e Namibia Mengo era waliwo abantu abasayininga omanyi nti oleeta omuntu osayininga naye amuleese ebikimu kati nga si buli muntu alina omukyalira nga buli muntu alina okugenda mu ddwaliro nga ayagala okulaba omuntu oyo alina okuba nga amaze okufuna olukusa okuva eri abaamuleeta kati abataka y'ensobi gye baakola nti balemererwa okufuna olukusa okuva Mengo abatwala Ssaabasajja okujjanjabibwa bo ne beewulira eryanyi ne basalawo okuyita wa pulezidenti ne wawandika ebbaluwa ng'agamba eddwaliro e Namibia libakkirize tebasobola kuba ye gavumenti signing and compact ffe tuleese wano Kabaka ajjanjabibwe era kinawulidde nti bakomye mu kkubo oba wano ogenda bombo ne bakusabyako ejjo ebbombo ku bukyomo ne musangawo bataliyani namba mwebaani mulagawa muddeeyo batubakwate kati simanyi bawaliriza ne babayoola nga bw'ogambye oba bagonze ne baddayo nga tebannaba kubayoola naye nga baabuuka emitendera egirina okuyitibwamu ogenda okulambula omuntu Ssaabasajja si buli omuntu alina okumulaba si buli omu ayagala omulaba nti aba n'ebigendererwa ebirungi ebyokwagala obulamu bw'okusigala nga bulamu so ensonga lwaki baatekawo protocol nti ayagala okuyitamu bw'ogera n'ebbaluwa y'Emmengo eri abo abamutwalayo nga ebakuwandiikidde n'egenda mu buli ngeri baba ekimutuukako nga gw'okikoze baba bajja kuvuna n'abali abawandiika ebbaluwa bamutwalayo oba abataka baagaana okuyita mu protocol eyo nga bamanyi nti Ssaabasajja byonna ebimuliko bifubutuka eyo gye balina okuyita kati bifubutuka eyo kati mu buli ngeri oba olina kukkiriza n'ekiriwo kati lwaki babawuddiisa nga bakimanyi nti olukusa lulina kuva mu Mengo ne babawuddiisa ne bayita eri nga bamanyi tebajja kubakkiriza kuba kweswaza bweswaza kati omutaka yemu abamu kubayimiriddeko Obuganda ne mugenzi ne babagaana okulaba Ssaabasajja muba temweswaziza ate nga nkimanyi nze omuntu wabujjo bwe nkimanyira nti waliwo protocols zirina okuyitibwamu olwo bo baali tebakimanyi batukira n'ogenda wa pulezidenti okumusaba ennyonyi bagende ng'agoma lya nsimbi oba Emmengo kubanga buli agende wa pulezidenti asubirayo ebbaasa ya kaki kati buli wakuwa trip omenya bakuweerako ne ssente za 5-star hotel shopping okulekerako abataka basubira ennaku 5 tulaba bagenda mu kisibini tebannadda ate nga tebajja omutana naye bamulabirako ku butambi nga tebajja kumulaba mpozi nga bazeeyo Emmengo ne bayita mu Katikkiro kuba kyensuubira nti Katikkiro y'omu ku bantu abamanyi Ssaabasajja waali mu ddwaliro yensuubira y'omu ku bantu abalina okuyitibwamu abasobola okuwandiika ebbaluwa ekulifaalinga mu ddwaliro eryo okumulabako naye babeera nga bamuleka bbali bo ne bagamba nti ffe katuyite nga bamanyi banaamulaba
kati bakyayetu era bagenda komo bagamba batuganya okumula nesinga bayita makuba amatuufu kati abatako ngambo lya mwemba mwa abatambulize wako Buganda kati musobola kulaba Katikkiro kubawa baluwa egenda mu ddwaliro kulaba Ssaabasajja. Luja Properties bano nga bakugu mu kutunda amataka saako n'amayumba batuukirire basobole okubanga bakuweereza obulungi obutagambika. Ploti zitandika $5,000,000 okutuuka ku ploti gy'oyagala. Enamba y'essimu 0703 2497 n'esembyayo 25. Oye Director Luja Properties gwoba okubirako asobole okubanga akuwa ekyenyini ky'oyagala okubanga ofuna. Abalala bateekamu ensimbi ye Director Sunset era nga ye Sunset Junior Schools basobola okubanga bakubangulira omwana obulungi nnyo manya nti ku Sunset twalonze bagamba ajita tajiwomya twalonze mwala wange Precious umura yayiseemu yenda Sara Ambassador obukulembeze buva wansi era butulanga mutukulembera temutya kyokka ate kitaawe waabwe ebyo obukulembeze bimunyira ziizi munnange ebya Uganda nemba nyenze mu Sena njakuba mbyetaaga namba ya Director Sunset Junior School eri 0704 643966 eye mutieno chusa mbuchusa notekawo 0780 nesigadde zezimu Director Sunset Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School esangibwa ali bombo dege ya Kibajwe mutukirira abana b'Obusiraamu mugende muwenga musoma boarding ya mulembe nyo bali bulungi bali banywa bulungi basura bulungi mu kimu kiri ku Sweet Valley tuka ye basobola kubanga bakubangulira omwana obulungi butagambika okugamba obusembayo era bala Lwalisa TV tukubanga tufundikira ato olunaku olwaleero obugambo bwange obusembayo kambuweereze eri bonna abo abeesiba ku bantu abatabayagala mulaavu si mu mikwano mulaavu nti fubanga nnyo okukolera ekintu omuntu gwolaba nti naye ali wathe okukikolera naye buli wokola ekintu ng'oyagala kulaga oli nti omwagala naye akwagale oba ogenda kufiirwa bingi nnyo oba ogenda okulemererwa okwekulaakulanya ng'oyagala kulaga oli nti buli kyoyagala nsobola okukikola kangula omutima. Ebigambo byo byogera nsinzidde ku mwami gwe bayita Bruno B. Amawulire gasaasaanye nnyo yakoledde omukyala we surprise ng'omuwala amwegobako bwegobi talina akasanyufu yadde wabula akamwenyu mmyo ke nalabyemu kuka mu mukolo gwonna bwe yabadde asokoola ensimbi ezaateekeddwa mu kimuli wokaawo yasanyukiddemuko wokaawo naye nga omuwala yakamala okumwanjula mbakadde be naye kyewunyisa okubanga omuntu yayanjula omuntu naye nga tamuliiko so fubanga nnyo okulaba nti omuntu gw'okolera ebintu ebyo ali wathe okubikolera so okwegula nga teweegula bweguzi mulaavu laba nti ono bimusaanidde ahira bw'omukolerako by'omukolera laba nti naye ava gy'ali okulaba nga naye asobola okuyimirirawo bw'aba takisobola mwisonyiwe noonya omuntu akwagala. Tuyanze zaaka ngendo z'okwesiga si kibi nenoonya mwabo bwesiga olondemu na kiki omwesigisa bantu bazibu nnyo omwesigisa n'ensimbiyo ogimu oyimiridde ate ogikuwa Muganda agamba ky'owola otudde okibanja oyimiridde. Mwebale nnyo mwebale ddala ajeesawulonge manya Muhammad Katabira geegambye.